Okyalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Mwana gwensi gyogenzeemu kati ya mwoyo awo wooli ebirowoozo byo tebikyakola bulungi naye singa Katonda anonera wano ensi gwosuubira mugamba nti ani gwoyagala kuno ku nsi kuba ensi kati global village. Come on. You're so beautiful, baby. Mukulika amakubo. Temumbadde buzibu tubaye tukete. Eradde nnyo bassebo. Eradde nnyo bannaffe. Tubasanyukidde nnyo bassebo. Waaw. Eradde nnyo bannyabo. Mukulika amakubo. Nga tolina ssente n'obulamu bwesiga obeera teweefiirika emmako batowera nga tolina ssente emikwano gikwekuba. Kaakano n'atugamba bw'ati bw'ombaga mutuuse musookanga ne mukkalira omukulu wali babuuza ensonga ewaleese nga mumunyinyonnyolako naye nze nina amannya mangi wali ge bampita oluusi bampita senga kuba nze nsengeko ensonga z'abaana abalenzi n'abawala ewaffe abawezezza emyaka 18 n'okusukka. Naddayo n'atugamba nti mwebyo bwe muli byogera oli omukulu tayagala nnyo olokosa ategeera mangu nange bwe ndiba ndi okumpi sigenda kubeera nnyo ngenda kubeera mu kibuga kumpi makindye ku madirisa ndikirawo sigenda kubakereya. Kampite mwannyina nze omwana wannyo owa nnyinimu ajasengeko ensonga kino kilabulabulabu kyo kyampanika ndi mu bbanga tekutadde wala lwesa munange tontanga alina labuyo yenze sirina
sina mulala njogera nkakasa era omukwano gwo nikukukumira ne bwe ndiba kuli wala sirina manyi naye kukwakwatako ninga muyisi ate embwa bwe baye musubi omujusi era dde bamikwano bulungi ko bannaffe musibire mutya naffe kati tuli yadde ketubalabye taata asinga okumanya emboozi eyo oleseeyo kaakati muvubuka mutambuze abo basenga b'olujja luno kaakano bano kabadde Namayumba ate oli gwe wayogeddeko ajje naye bw'anaaba ajja atayina lajje muweezange leediyo njagala ssanyu kubanga okusanyuka kimu ku bibala eby'omwoyo ebitutuusa mu Bwakabaka ate muleete ssenga w'ensonga bisha spida gaculese basenga mudeyo baana ba taata mugende kakeeka ebitambaala mubite kubanga Mukama olunaku yalutuwadde era dde nnyo basebo basenga siibye mutyanno basebo bulungi basenga kuliko amakubo sebo weewaawo tugayise mumikwano sanyusa okubalaba bannyabo era dde nnyo bannyabo siibye mutyanno bulungi basenga gyetuli okuliko amakubo bannyabo mwana wa ssebo njagala otujje ku ggwagi kubanga baatudde dda yanjula ekyama yanjula ensonga yanjula emaali eyo ebadde ekutawaanya wamu ne muwala wa Zooboota gwe nakusibira dijje sumulula endongo Senga omwana omuwala yasinga okuba omusanyufu ku lunaku nga luno kuba kiragira ddala nti omulimu gwe yakoze n'omwana omuwala abeera tamuswazizza
era lyeri essanyu ly'olaba. Mwanyinaze bamuwa akangwe yanjula omulenzi kubanga mwamusiima ne muwalawo kati twagala omwotabuliro lubuka lulina simayiro yeyabakuba batata mpulira bamama abooluganda ab'emikwano abatuuze abataka ne bajjajja ne bakojja ono ye mwami waffe kati tuulakaawo bakukuba ekifaananyi tuulaawo waali babakuba ekifaananyi DJ Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1 ne Edson's Hair Extra mulungi. Edson's